omukulu ono w'endongo eyava e Bubondo ataddayo nange nsinya omuzimu gumugandi gito giwulira oba togiwulira baguba naye bali mu kukuba egita zino ezisaaga bakyaleegamu n'agenda n'atuukirira agikubanaga nti waaye nsaba kumpankubemu n'amubuuza endongo ogimanyi tingimanyi bulungi nga bagimusimba akati ng'omugugu bagimutwaza awulira nsiki si ntuufu n'agamba nti kunsebo nzikirizibwa okugitereeza kyati wali mutawaana ng'aginyola etuuka mu gundi nga abalula kaakati bw'akuba lizimu abantu bonna abadunga abaali awo ne bakuŋŋaana bawulira endongo ew'omukufuufi ne bagamba omusajja afe akuba nga tebamanyi nti waliwo omulala yimbamu omukugu agikuttemu yimbamu bamuga yimbamu avudde mu kkomu ayimbamu enkuba gyagikomu ate okuba ng'alinayo layini z'ennyimba kaakati bwe yasumulula eddoboozi basudde omulimu omulungi gwe nnagabana batuusengako emboozi n'amawulire omusajja yaŋŋamba yayimba Mire Nannyondo abatakategedde tukabasuniremu katono aka Mire Nannyondo abagoberezi baffe abalungi tubaanirizaako nnyo ku Smart Studios TV omutesitesera omwanjuzi nze Mubiru Smart the music commander tandika n'ensonga eno olwaleero nno nsonga nkulu nnyo sembe za akatebe omwana mugambe tobaako n'ekigambo ky'onnyiga n'abatemi abagaane nze Mubiru Smart nga bwe nagaa nti nkuleetera omukugu fwe tujja okwongeza n'abakugu abalala mpolampola tubeereyo nga tufaakuuza mpolampola naye nsooka okwanjulira ebitongole ebiteekamu ssente biri bisatu tulina Smart Studios bagita Mubiru Smart Studios recording ennyimba audio video n'okupromoting okuwandiika ennyimba kuyigiriza kuba bivuga tulina ne Kibaya Promotions ekwata ku bayimbi abato n'ebajjayo then eteekateeka shows oba endaga z'abayimbi takoma kugamba nti ab'egindi tujja so n'emizannyo agyenyigiramu manager emizannyo agyenyigiramu n'egitayi najja tukubiramu olwaleero tufunye omukisa gw'amaanyi ebintu byonna abikwase naffe ssebo twayita mu ngalo ze omusajja oyo gwenjogeddeko owa Kibaya Promotions tulina ne Sherry Electrical Powers eneekola ku bulamu bw'ennyumba kuwayalinga by'amasannyalaze ennyumba okuva ku pipe work paka bagamba nti oba yagala ettaala eno eyaka onyiga wano oba yagala ettaala eno eyimba olimba labasudde onyiga wano n'okusiiga enjulangi so ebitongole bisatu ebiteekamu ssente n'abalala mujje muteekemu kasente ssente muganda w'omunaku ndeese omugenyi waffe kasooka babuuzeeko tumale tugende mu maaso nange namusizaako nnyo abalabi baffe wano ku Smart TV ate nenebaza abawagira Smart Studio abawagira Kibaya Promotions ne company nga bwe bamenyedde zituteekamu akasente tubaagala nnyo kati ffe kye twasazeewo kwe kugenda nga bantu tubawa nga tubavira ku ntono kubanga bwino tumulina abantu banyumira nnyo program ewedde bakyagala waliwo n'omuvubuka bamuyita Wanutabani Entertainment ali ku TikTok kabadde ayimba ennyimba za kadomo kamu yankubidde ng'agala atusinkaneko atulabika asobola okutwebaza yavuddewo oba abadde Dubai oba wa emboozi ez'ekika ekyo tujja kuzinyumiza abantu kubanga ekintu twakirimu tukibaddemu ate mwe tuli naffe ne mukituyigiriza osibyera byolwandika ku kitabo ky'emmere anti nze kubira saluti lwa kintu ekyo bino ebyomusala si nsonga ne wandika ku kitabo ky'emmere twalina kubayita ababiri mu Jupiter Productions olukoba lw'ebiseera nga wenda ngenda nkera erinnya lyange nti Mubiru nentiikinga ne ngamba olw'envundu maze twaliza wamu endongo evudde wala endongo okumanya evudde wala tugende direct tukyali mbajjukiza nti nga 11 ogw'omukaaga ffenna tweyiwe e Bubondo mu kusabira omwoyo gwa Hamani Basudde biri byonna Yasini Kiraga yabijjawe yakola enju ya Hamani Basudde mwe yeebase ali mu kuteekateeka nakukola makaage biri baali bagamba nti omusajja Vincent Nnyombi yagaana okusabira Basudde kumuziika luli kati Yasini Kiraga muganda waffe ayogera ne bafaaza b'e Masaka era bagenda okusabira Basudde kwakomawo mu Lujjaalu era agenda kusabirwa n'abanayimba kituufu nange nkubiriza
abawagizi baffe bwenna okuva ebule n'ebweya nga bwe mwakikola mu kuziika mukikola mu kwabya olumbe ate era mukikole kubanga naye gy'abagenzi abo tulina okubasabira n'okubajjukira kuba bye baakolera eggwanga kuba ku nnyimba zaabwe ku bingi singa si bo tetwalibadde mu kintu kino kale kaakati tugenda kutandika n'obulamu bwa Hamani Basudde yayingira atya omuziki guno tujja kutambula step by step paka lwe yagufuluma kakati emboozi y'Abasudde eyo abaginyumiza bangi naye ng'owulira babuukabuuka naye waliwo omusajja baamuyitanga Sekamatte erinnya eddala ndyerabidde abantu abalinga ennyo ku Nile Theatre bwe njogera ku Sekamatte mumutegeera akasajja ako kaabiranga akasajja kazeeyi nga kajerega nnyo kamanyi nnyo ebintu by'edda kaatuwa emboozi ey'Abasudde kuba naye saaliwo naye emboozi eyo gye njagala okunyumiza abantu nga Sekamatte bwe yagitunyumiza kubanga ye Sekamatte ebiseera ebyo yali mu kibiina kya mukuluzi wambaza Nsamba Gitasingers kati bw'aba ayogera ku mboozi eya Basudde agimanyi kakati ekituufu kiri nti omanyi omuntu bw'ajja n'akola erinnya eddene abantu bamwetuuma nze namuleeta nze namuyigiriza okukuba endongo nze nakola kino ebyo obimanyi naye Hamani Basudde okujja e Kampala eyamuleeta ye Matiya Kakomerezi Wabona International oyo wa Ntebe Gitasingers kinyuzi waabwe oyo ye yamuleeta naye sitole y'okujja kwabwe eri bweti Basudde bamusanga ekyalo nayite kigenda kunnera Kalububbu kati bakubawo endongo n'abasaba ng'ali ali mu kulengejja Sekidde baali bamaze omufuna kuba balengajjanga ne Sekidde kati Sekidde bamufuna eggulo limu enkeera bafuna naani bafuna ne Basudde kati bamugamba abasaba okujja e Kampala bamugamba nti enkya tugenda kukolera e Masaka emisana ekiro tukolere mu Nnyendo dini bwe tumala awo tuba tuyingira kibuga kakati mwami Basudde ne bamuleeta e Masaka ne bakola e Masaka mu Nnyendo ne bakola e Masaka emisana Masaka baali bagiyita Mwami Cinema Mwami Cinema eri wali ng'oyambuka bwoti eyo ate Patero eno Patero kati Mwami Cinema ng'owesemu bwoti twagikola mu Jupiter njijjo yali eri mmange n'amadala bwegati eyo naffe twagikubamu e Masaka kati eyo mwe baakubira emisana Mwami Cinema Hall ate ekiro ne bakubira mu Zirimala mu Nnyendo abantu bayolanga bayole mayiro emu nga bafuna abalala kati bwe bava awo ne bagaa tuyingira ekibuga sajja tukitwale omulimu bagumuwadde ne bamuleeta e Kampala kati bwe bamutuusa e Kampala olwo alina luyimba ki ennyimba ze zonna ezo ze yayimba ku lutambi olwasooka yali azirina ate mwami Emirisenge natugamba Basudde mbu bamusambu yali w'amaanyi nnyo n'oluyimba lw'ebigumba by'empuuta nga lw'amaanyi buli gyayita kugamba lwavuma nnyo abakyala ebigumba by'empuuta baabibajja mu myololo bo baluyitanga bigumba bya mpuuta nti baali b'amaanyi era nga tannalurikodinga bino byekubanga endondongo ennenge kale endongo ennenge gye sigimanyi njagala kunyumya kwenu eyo Kampala tujja kuzeetoolamu zonna oli ku Basudde nga aze ku kolasi njagala eyo Kampala kuba yo nagitegeera bamuleese tunyumize embeera yaawo mu kakati Entebe Gitasingers yali eyina ofiisi ku paaka enkadde awo manyi waliwo nakati akayumba ako kakyaliwo buno obuyumba bwe bakubirako engatto emabega obwo bwe baabangako amaduuka ga teepu okwetooloola bwe buti era ekike studio yalinga wano ng'oluva ku ekike studio Entebe Gitasingers ofiisi yaabwe yali awo kati bamutuusa mu ofiisi
omukulu Sulaiman Mayanja teyagenda Masaka mutuwe eyo naye entebe gitasingazi yo yalinga teyina mukulembeze omwo kati baali ba directors bangi mukulu Dan Mugula mukulu Kakumirizi Vincent Muwonge Sulaiman Mayanja kati nga beerondamu omukulembeze nti ono ye chairman owokuntiko mu kiseera ekyo chairman waabwe yali Sulaiman Mayanja kaakati nga Kakumirizi alina ebbanja ery'okunnyonnyola mukama waabwe olugendo nga bwe lwaba muno mweyegondeze nnyo twatambula bwe tuti byalimu ebiti lutabaala kati atuuka ku bayimbi baleese agamba tuleeseyo n'omuyimbi wuuyo omusajja ayimba nnyo tumufunye baleeta omu baleeta babiri baleeta omu oli yasigalayo oli lwaki yasigalayo tutangaazeemu awo oli njagala abalayi baffe tubaviire step by step tujje nga tujjawo Sekidde yasigalayo ng'endongo ye bagibbye kaakati ye n'agamba sijja kugenda Kampala gye situuka nga sinnafuna ndongo yange kubanga nga bwe by'endongo bimanyi mwafulumanga mu mmotoka y'abayimbi ebintu ebimu ne mubirekamu kati endongo yagireka awo mu mutto bagenda okuyimba bagenda okudda endongo bagibbye kati Sekidde n'asigala ng'ayigga endongo ye ne baleeta basudde mwaka ki ogwo 1987 nkulaba kaakati bwe bannyonnyola omukulu nti omuyimbi twamufunye biki na teyakyagala lwaki teyakyagala siyinza ate nga babadde mu lutalo lwagee Ddungu yayizze bw'ati kati ate nga mugamba Ddungu ye yabagamba tetulina kizibu ky'abayimbi lwaki mwamuleese Sebo Kakumirizi ojja kuddayo n'omusajja we omuzze gye wamugja obudde bukoze eki bwenyodde tamanyi tagoba muyimbi tamanyi kye bagoba ye alaba gasiya wa musajja agamba bakijje mu kyalo kalugu agende kaakati Kakumirizi agamba musajja we nti munnange nina abasajja bakoze eki bakuganye ko musajja nkoze ntya nti olina kuddayo Kampala manya Masaka naye kyolina okukola lindako nfuna omusaala gwange nkuweeko transport okole oddeyo kati Kakumirizi kye yakola baamala omuwa omusaala gwe n'akwatako transport tugeze kati mu kiseera nga kino n'okwatako 3 oranze kwakwata 13 n'omugamba linnya ziyinza n'okuba 3 kisoboka ebyo ebiseera naye ndowooza twali tutunavungisa ssente baazivungisa twali tukyali muziri enkadde mu 7 mwezi oba kirana musanvu ndoza nga guggwako mwezi gw'okumi kati ate awo mukyala Mugerwa yali yafuluma dda jana musanvu kuba mukyala Mugerwa yafulumanga mu gwa 6 gamba bamujja mu sizoni y'e Masaka kaakati basudde bwe bamuwa ssente adde Masaka n'agamba omuntu yaseebudde ye ng'amanyi kyali abantu bonna bankakasizza nedda n'obuswavu ne buba tokimanyi bwana mubiru tozanyiranga ku kuva wammwe ku kyalo naddala nga ffe abaabula obubuzi n'osiibula ne baga nti bamututte ate nga bali ab'ekyalo bo bakwesiga nti osobola ojjukira mu nva gye nnava ewaka nti twakola Lukaya kyolaba n'angulira engatta empya lwe naddamu okukyala ewaka n'ekifaananyi nkiina kye bankuba ne taata nga ndeete bukoma nsimbi kati tewaddika basudde n'agasijja kuddayo naye nga yabeeranga eri ng'awulira nti eggaba waliyo mwannyina erinnya sirijjukira yalina erinnya ly'ekika oba Nakitendo oba Nabukalu bwegatyo ng'alimanyi kaakati basudde n'abuuza takisi ezigenda eggaba ziruwa nga tazibuliza mu paaka muzina nga bamugamba ziizo ng'alinnya zigenda ggaba kati Masaka teyakola ki Masaka teyaddayo kaakati atambula atuuka eggaba ndowooza amannya g'abakazi ogamanyi bulungi maama gundi kati baba bamanyi maama gundi mukyala gundi
nga maama wange nakati waffe maama Faati. Kakati tosobola kugenda ng'obuuza Nankya, Sise, agamanya geeri wammwe baba tebagamanyi. Kati atuuka ku ggaba atandika okunoonya mwanyina. Mwanyina abula. Otunyumiza emboozi omwami olijja kunyumiza. Mwami ani? Sekamate. Sekamate okunayo theatre yafadda. Kaakati bw'abula obudde buzibye n'aga kati wano omuntu asula ku erosi n'agenda n'abuuza chairman w'ekitundu bamugamba nti chairman wali bamutwale wa chairman tuka wa chairman ne yeeyanjula mukama wange nze nazze kunoonya mwanye nazze kuno naye simufunye kakati obudde bunzibyeko ate navudde Masaka sirina bwenzirayo chairman amubuuza gwe wavudde Masaka li gwani nzamani Semakula nze Semakula amani basudde chairman ate ye Sserunjogi kiba kiwedde awo mwiso mbangula bakutambula olaba Buganda bwe yazimba ebintu byayo yazimba Oluganda luli mu Buganda lw'amaanyi oli olwogera ku linnya ly'ekikakyo okkiririzaawo kati nze nnyina musima nga bampita baabo mubiri Mutebi Kibuka sibalabangako myaka na myaka kati noono bwe bamugamba Semakula yaga nti wano oli waka nze Sserunjogi abaayi abaana gundi nakitende nje mubuuze kitamu ayita n'olujangu obuuze balo bajje bamubuuzaako awo akyayi bakamuwadde bamwalira buli bamulaga kisenge ky'abagenyi bamuwa tuzzi genda onaabeko ng'ayeebaka ng'amuga nti gwe teweeraliikirira ne bw'onoomunoonyeza omwezi wano oli waka tujja kumufuna sajja yajja n'emikisa kati basudde nga yeebaka naye gundi yali etimbye eggaba eyo baakolangayo lwa 6 ziwambazza esamba gitasinga yali etimbye ekivulu kyayo kaakati aba mu kunoonya mwannyina awo alaba ebipande asomako Kindongo yakubaawo ku Lwomukaaga mu kifo bwe kiti ate chairman nga ate yenna nnyini kikaali mwe bakubira endongo bino ebikaali mwe twagendanga eby'amatafaali ebyo baasibanga ebisaakaate bwe bityo akati nga basudde asirika agamba mwanyina zaabuze n'enjanoonya abuze nga ye abeera awo kimisana akirya ali waka tewali mutawaana gonna kati abasajja batuuka abadongo lunaku lw'endongo lutuuka jjukira ebiseera ebyo temuli bino bya drive zeno z'owulya z'eggunda obalindira ku kifo awo teri drive bwe batuuka nga bawayalinga ebyuma byabwe nga bakubamu nga basikako emifaliso gyabwe ne seppiki kulaba bulungi kati olunaku lutuuka baleeta ebyuma byabwe bawayalinga bakubamu omukulu ono w'endongo eyava e Bubondo ataddayo nange nsisinyange omuzimu gumugandi gito giwulira oba togiwulira naye bali mu kukuba egita zino ezisaaga bakyaleegamu n'agenda n'atuukirira agikubanaga nti waayi nsaba kumpankubemu n'amubuuza endongo ogimanyi tingimanyi bulungi nga bagimusimba kakati ng'omugugu bagimutwaza awulira nsiki si ntuufu n'agamba nti kunsebo nzikirizibwa okugitereeza kyati wali mutawaana ng'aginyoola etuuka mu gundi nga abalula kakati bw'akuba lizimu abantu bonna abadunga abaali awo ne bakuŋŋaana bawulira endongo ew'omukufuufi nabagamba omusajja afa akubaji nga tebamanyi nti waliwo omulala yimbamu omukugu agikuttemu yimbamu bamuga yimbamu avudde mu kkomu ayimbamu enkuba gyagikoma ate okuba ng'alinayo layiniza ennyimba kaakati bwe yasumulula eddoboozi basudde omulimu omulungi gwe nnagabana batusengako emboozi n'amawulire omusajja yaŋŋamba yayimba Mire Nannyondo abatakategedde tukabasundiremu katono aka Mire Nannyondo
Ngasaanukula mmere nanyondo. Asaanukula mmere nanyondo. Nyenseefa. Abantu ne bava mu audience ne babikkula sayike ne bajja eno okulaba omusajja akola ki ayimba nga buli kimu kibasuseeko ne bamufuuwa ssente empitirivu. Akati bwe babagamba ndi kati ssaawa yakusasula basigala batudde ezange ziizino kansigale wano sivaawo omusajja amazima ga Katonda muggulu tujja mulaba abantu ne bayingira nga bangi naye nga endongo eno yavudde bubondo ebafuukidde ki endongo ebafuukidde endongo akati essaawa y'okubategekawo okuyimba essaawa y'okuyimba ekola ki etuuse nga bayimba oli endengo yagibaddiza yabasampulinzeeko naddawa ali awo atudde twagala omusajja oli yayimbye omusajja oli yayimbye kakati katono nnyo nga tebannaba kufuna musajja oli yayimbye nga 11 ogw'omukaaga guno banaye tweyiwe bubondo okusabira omwami ono gwe tunyumyako omusajja oli tusabira omusajja oli mulabe ne we yeebase kaakati omusajja oli bamuwa chance agende ku stage omusajja talina ngatto alina sapatu kati akasajja kano akanyumiza kaseka matte kali kazanyira muki mu gurupu eyo nsamba gitasinga kamugamba nti siba ku kigere sibako ekiwero obenga alina ekirwadde ku kigere ogende era kibakola n'agenda ku stage ate teyayimba Nannyondo awo akuba mukyala mugero era omusajja oli bannaye yajja amazeeko nga ne zidde okunywa abantu ne basanyuka nnyo ne bamufuuwa ssente nga nnyingi nnyo agenda okuva ku stage gwadukira biseera biri nga toyimba nnyimba bbiri omuntu wayimbanga oluyimba lumu n'ova ku stage n'oddayo n'okyusa engoye ne wayimbawo abalala ate n'odda kati akola waati anti yava ku stage n'akomawo baaka stage kati ate abantu bamwagala era yaddayo kuba ne bali baagala show yaabwe enyume jjukira bino byonna byakola n'ali ebweru agamba nange ensuubwa baayagala ayingire mu kikaali ate akuba ebiguma by'empuuta by'ogambye yeranikira mu maasita zokka omusajja okitegedde kati ndowooza omuntu yenna amanyi bizinesi ne bwe sikugamba byaddako awo mba nkubuuza ono n'akolera mmeka oba okitegeera kubanga simanyi bwenza kugamba musajja nti tukuleka wano tulabyeko genda kakati mu sheeyo mwajjamu omusajja nga bamuyita Livingstone Kasozi azze kukola ki kulaba show olaba emikisa omusajja bwe yajja mugoberera ejja ddaliya kati jjukira Livingstone Kasozi yali asula kibuli ajjako eggabo okulaba ku banne baziwa abayimbi baalinga bakyewagira ebiseera ng'omuntu agenda n'alaba show y'abanne ojjuka naffe twakolako ewambidde Dr. Sebale najja we nasooka n'omulaba lwakuba luli ng'omuyimbi tasobola kuyimbira mu kibiina kitali kiki era ng'akoma ku kulaba bulabi ki show n'agenda kati Kasozi alaba omusajja oyo amusukkako nsamba erina ekisajja kiyimba agenda mu bwongo agamba yalowooza nti muno omusajja waabwe kumbe nabo bamufunye ku olwo n'aganja munoonya kakati bali basitula bagenda n'omusajja waabwe basudde afuuse waabwe bamwewadde kuba naye yavudde mu kyalo nga azze kuyimba naye olw'amaanyi g'alina ogamanyi anti awo tukwera otugamba ssebo ogenda kuba manager ogenda kuba director yasiibula musiibuzi Sseruganda Sserujjoji oli ow'ekifu ndabyabewaffe muganda wange ntikagende ennyimbe ate mwanyinaze tuli munoonya olulala nga bagenda kaakati Lukwata erina ekivvulu kyeteekateeka okukola ku biwologoma ntegeerawo wano ng'agenda ku Nile Field kaakati gundi ziwambaza bwegenda
Ziwamba bwe bagenda ono Kasozi asigadde anyumirizaako nani ne Katende ono yayimba gundi Mpanga waliyo omusajja ayimba twetaaga tumuleete bakkiriziganya bonna nti omusajja tumuleete naye kati nga bano bakatende baali bamulabako e Masaka ng'alengejja ndowooza mu kulengejja nga bamumanyi agenda okubasigira ekifaananyi nga yooli kaakati ekifaananyi ekyo Katende nga naye akirina ku maaso kaakati Ziwamba Gundi Basudde bw'atambula ne Bansamba abagamba naye lwaki tetugendako e Masaka ng'omuntu bw'aba ng'ayina ewaabwe abalage nti kati wano wentuuse nange nabula katama ge tugenda tukoleko enkombo ngenda okujjukira ng'ekyalo ky'Abasiraamu beereere era twaligenze ne watusala kaakati bakkiriza bamuwa ebipande omuyimbi ayogedde genda obitimbe bamuwa ebipande bamuwa ssente genda obitimbe kati Basudde akwata ebipande okugenda okutimba ajja mu paaka we wali Ekike studio n'amaduuka ga tips amalala agwa ku Katende Moses yamulabako why muganda wange babuuzaganyizza Kasozi yaŋŋamba nti wajja Kampala oyimba tubadde tukwetaaga tukunoonya oli bamuwadde ebipande genda kutimba bano bamunoonya kuyimba bamusitula alinkyayamutwala wali kwekike ne Kasozi amusangawo nti tukwetaaga tuli mu lyaso kakati omanyi okubanga obadde osambira mu kirabu yeeye wammwe Bukomansi kyalo ne bakugamba nti Vipers tukutwala nenga tondekaawo kati Basudde ebipande yabireka awo by'omwenda gwe okutimba e Masaka yabitimba omusajja yali muzira nnyo n'agenda mu lihaso za Lukwata eteekateeka okuba show ku Biwologoma olunaku lwa show lutuuka alinako ennyimba ezi 2 ku pulogulaamu naye mu sheezo ebyo ebiseera nga bwe tuba ne show eziri mu Kampala abaami abo abagula teepu abaagulanga ennyimba bajjanga mu show balabemu abayimbi ani alinamu ennyimba ezituuse okukwata bajja mu Biwologoma balaba Basudde ng'ayimba yeekubira endongo ku show y'emisana luyimba ku luyimba ensi ekyuse egenze walala ne bagamba ono enkyakera mu studio tebamulinda kumala yakiro ne bamulumba ne boogera naye nnyimba oyina ennyimba mmeka nti mpitirivu ali omusajja bannange ennyimba nina nnyingi nnyo baamutwala mu studio enkeera Basudde n'akwata ennyimba ezo zonna za Mukyala Mugerwa lwe baatugamba nti bamutwala mu studio okukwata ennyimba 6 yakuba ennyimba 12 yakuba ennyimba ne zino ezafulumira ku kuzaala kwa leero zonna yazikuba olunaku lumu n'azikuba kati bali nga balondako bulunzi zino ze tuba tukola ki tusookayo teepu ne bagikwata olwo Basudde yafuuka muyimbi wa Lukwata n'ennyimba ebipande ebiyise mu paaka bali be banaamanya be bamanyi ebyabwe bannabuddu